Okay, nkubuuzizaako nnyo abali mu UK, abali mu USA, abali mu Japan, South Korea, Africa at large, gattako mpozi ate Vietnam, China, yonna gye musinzira okubeera nga mutambula naffe all over. Okay, kakati amawulire mangi nga nkugambye. Olunaku olwaleero bannaffe bannakibiina kya NUP batandise okusunsulamu yabafulumiza weekly vetting program yaabwe nga bwegenda okutambula olunaku oba mu bbanga lino lyennyini. Bagamba olunaku olwaleero batandise mpozi ate ne okusunsulamu betwandiise district chairman mu Lubaga, Nakawa West ne Kawempe South. Batandise nabo okubeera mpozi nga ate bakola batya okuvetingamu. Wantugambye bigenda beera nga bikirira mpola mpola. Abachairman bokuzi districts, bakansalers, paka we banatuka kuba MP. Ne ba MP bagenda okusembayo. Ba MP bagenda okubeera mpozi nga ate basembayo. Era bo bakuvetingibwa ku Lwakutaano. Bakuvetingibwa ku Lwakutaano ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana bwatabaawo nkyukakyuka kandabe gundi eno gye nina eyinza okuba nga ate eno ndala kweri endala. Wait. Naye nga tukyatambula bulungi nnyo, omuziki tujja gukuwa, obulamu bwonna tubukugezaako bukuterereza, obeere nga buli kimu kikusanga awo. Tukwebaza okubeera mpozi nga ate oba oli awo okkiriza okutambula naffe mu mbeera yonna eya bulijjo. Anyway, kyoba omanya starting today batandise ne bachairman then bakansalazi bajja kubaddako bagatteko then mu gw'omunaana awo banaffe ate mpozi ba honorable members abagenda otukiikirira mu parliament. Agenda bakikira mu parliament bajja okuddako awo era bajinza okusembyayo mu mbeera yonna eya bulijjo. Katubasabire wano wetugenda okulabira baani abali ku ludda lwa Bobi Wine abamukkirizamu mu nzikiriza entuufu, na baani abajja okubeera nga bunoonya ssente, na baani abajja okubeera nga ate oba oli awo bajja kutabaganya kukyankalanya kibiina. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Nti abantu bangi nnyo batunulidde nnyo kaadi. Bantu bangi nnyo batunulidde kaadi eno, era nga kaadi eno singa ebeera tagifunye ajja kwekalakaasa ayombe akola atya agamba avudde mu kibiina. Naye oli bw'ataagifune naye ng'ali mu mbeera ntuufu, obulamu bwe nga agamba yajja kuweereza ggwanga, ajja kubeera ng'akola ekirina okubeera nga kimukolebwako oba ekibiina kikimugamba. Oba ontegedde like nti you admit n'okkiriza n'obeera mu mugongo gw'oyo akubye akalulu mu kamyufu. Ne bitabeeranga bya NRM mwabirabye obwedda beekuba bajjeyo emmundu, bajjeyo buli kimu, banyugunya n'abalala bonna. Oba ontegeera bonna babajjeyo obwedda bali mu kugira bantu abo like nti batambudde bonna. Oba onfuna bulungi. So mu mbeera yonna ffe tusaba ebya NUP biyinza okubeera eby'emirembe lwa nsonga none of them is holding a gun. Walinza okubeerayo verbal exchange of words, but maybe anayagala okujja yekka anajja. But kyemmanyi ekibiina kiina assignments, balina assignments endala zonna zibalinza okuwa omuntu omulala atagenze mu parliament, atagenze kukiika mu council, atagenze ku district chairman, atagenze mu kifo kyonna kya bukulembeze ebweru, wabula n'asigala mu kibiina ng'ate akola emirimu egimuweereddwa ekibiina. President Yoweri Kaguta Museveni officially launched the African Nations Championship CHAN 2024 wali Kololo Independence Ground olunaku olwajjo. Yabadde mpozi ate nga abitongoza. CHAN kati nno agamba nti batadde ssente obutitimbe n'obutitimbe bwe ssente mu kisaawe ky'e Namboole okulaba nga kiggwa. Kinajjukirwa CHAN agenda kubeera nga ate azanyirwa mu bifo oba mu nsi East African countries, nti ffe tetulina nnyo bisaawe bigenda kumala gundi ezo. Wabula tugenda bajja sanyirangako e Namboole bazanyireko Tanzania ne Kenya.
Initially I thought nti binaba biwedde waliwo kisame kye bagamba kibazimba simanya wa ne bijjabanga tebinnagwa oba ntegedde. So mu mbeera eyo ebintu bya Uganda eva bibeera tebinnagwa. Nzijukira batugamba sima tugenda bakwasaganya ki era ne kigaana ne batujjako ddiirwa eyo. We cannot beat the dates. Nene buuza abasajja abateeka World Cup Abawarabu nga ne bamutegekera tokyasobola na kugamba nti waliwo ekisaawe. Bazimba ebisaawe biri temporary ekata ne bahostinga bulungi nnyo omupiira ne kiggwa ne bera bonga bafunye credits zaabwe. Nefu wane byaffe bya Uganda kasitogira boti buli omwasoka n'abala awo tufunako mmeka. Tasose kufa ku kitiibwa kya ggwanga. Tasose kufa ku kitiibwa kya ggwanga gamba nti oba bwe tukola bwe scoring ewe tuti n'ebirala. Asooka gamba tufunirawo tutya tukola tutya. You know? Ogenda ogira bwati nga biyiseewo bwe bityo. But anyway, let's pray. Abasirikale be bakwasaganya omulimu mpoza ate gw'okuddabiriza Namboole. Kati katusuubire nti mmwe basirikale mutambulira ku orders kubanga tukimanyi bulungi nnyo order ya jeshi ebeera order ni order. Teri byagamba nti ate kyafande bw'aba agambye afande agambye nti tugire nti ye kale bw'abanga agambye tugende n'ekyo gwate munnange lwaki tunaabeera nga tudda mu mbeera eyo bwetyo nga si gye twagala. Tusaba nammwe abaana mubeere nga mwetegeka okusamba endiba akasente bwe kaba kateereddwamu tuleme kubeera nga ate tudda mu zigiri. Weekend mwabaddemu ekivulu kya maama Halima Namakula tumukulisaayo naye yabadde celebrating ki Afirigo ya celebrating 50 years nono bana yali ku 50 years ni art so kakati abaana babaddeyo nga bakuba endongo bulungi nnyo Halima Namakula yaze n'ayimba n'abalala bonna tubakulisaayo bambi mwe bali kuwagira 50 years Halima 50 years over Halima Namakula naye yaze n'ayimba bulungi nnyo omwana Halima Namakula bannange kale mukulikeeyo amanyi nabagamba ebintu bino. If you don't understand the show, that means that show is not yours. Bantu bangi nnyo bagambye Halima byayimbe tetubitegereze ennyimba ze mwade mwagala ayimbe ki ola kyakoze nasooka n'abazisaamu ekiboozibozi awo n'abazza eno n'abazza eri n'abazza eri olwagizeemu be batinga tutambula. But anyway, Halima Namakula bakita batya kongula webale kutuuka mpozi ate oboli awo ku kitwandiise mpozi ate amasanyu g'okujaguza myaka 5 nga mwana tuli mu nsiike y'akatembo ogikuba bulungi n'ogikuba bunnabadda. Nagamba nze omukyalo namulasooka mulabira mu The Ebonies gye nsooka omulabira ng'ali mu kuzannya ng'azannya emirimu gya The Ebonies bulungi nnyo emizannyo era abantu ne bamwagala nnyo bakuba oluzungu. Alina abaana be MD n'omulala Rachel K oyo nno bonna baana b'Amerika bali mu Amerika eyo yali abataddeko balwaninga studio ye nayo byaba bitya. By the way, Halima Namakula yakolako kwano ku radio gye bayitanga Hot 100 eyo yali ya Halima Namakula oba Hot 100 oba BT any of the two, either Beat FM kwaliko radio ya Namakula n'atunda ntunde naye yali agikoze nga ya luzungu ne bakyusa bukyusa gune frequency yasigalayo nga jeri kulisayo najjo badde otawalidde ate era nange kenyini nja kubeera nga nkwongera amawulire mangi nnyo. Obadde abangamba totuwadde list ya lero bigazo kya njabba wa mulindeeko wasikyekyo obwogenda noyitako ku Facebook page yaffe twatuteeka bulungi nnyo ebintu ebyo byonna amawulire nga begatambudde list bezitambudde nobeera nga ate mwana tu ofuna kyotegeera nogamba yes bino bwe biti bwe biri. Mawulire amalala njagala kubeera mpozi nga ate nsimbako essira wano wa Badru Professor Badru Kateregga ono nanyini wa Kampala University ono Professor Badru Kateregga
alina omukyala wa myaka 36, omusajja ali myaka 7. Naye akaaba ennaku omukazi gyamukoze eki, gyamuyisizaamu. Gubadde oli eyo ng'ogamba simanya bikoze bitya, ono ayise mu nnaku gyatamanyi muwendo. Musajja mugagga. Ebintu bino mbibagamba nnyo. Abantu abamu bagenda ne bagamba nti omusajja mukodo tagaba, naye omukazi ne bw'omuwera tasiima. Abakazi ne bw'omugabira ebiringa ng'enjuba ne bw'omugabira ebiringa biki era tebasiima, kuba kati ono embeera gy'alimu agamba nti omukazi amuyisiza mu mbeera gy'atamanyi na bulumi. Yamuwako yamubba, kati omusajja agamba bamubbako Range Rover, oba ontegeera, bamubbako zi Range Rover. Yamugoba mu maka g'ebuziga, yamubbako Range Rover Vogue, namubbako V8 Land Cruiser, Jeep Land Titles, Academic and Varsity Docs, cash in shillings, muwera ddala nga zono ziri mu dollars, balina shillings ne dollars, byonna n'abitwala e Rwanda. Yawaabako ku poliisi ya Uganda, wabula akulaga nti poliisi ya Uganda tebakola kunoonyereza kumala, era ebyo byonna obulemu bwonna obuzibu bwonna abunenyeza poliisi. Naweebuuza kati tukola ebyobugagga bitumenyera ki nga in the end abakazi babitwala? By the way, kino mbadde temukimanyi, tulina abantu bolaba mwemulaba Lwasa lwakuba nti kale yajjako mu mawulire ne yeekubira endulu n'akola atya. Kati ate bambi ne mumunenya Lwasa musajja mugagga, gold dealer, alina business ez'enjawulo z'akolamu, you know. But Lwasa ali mu mbeera ey'okubeera nti teyeeyagala, you know. Lwasa ali mu mbeera ey'okubeera nti teyeeyagala, naye ng'ensonga z'abakyala be. Ensonga bwe zibeera nga z'abakyala be bamulumya omutwe, abamu ayawukanye nabo, banna batanzi baani, buli omu agenda gwayawukana naye abaako ne kyamukuunyuulako oba onfuna. Kino mbadde temukimanyi, omugagga Gordon wava mu Nossa naye alina issues mu maka ge, ebitambula biraga mbu takyasula Munyonyo, asula Nakwero ewali kampuni ye y'amazzi, eyo gy'asula, gye yazimba ennyumba ye gye yeesulira mu country home ye, oba ontegeera. Kati weebuuze, who is going to manage the women? Omugagga Kateregga wuuyo mubulira ensonga ze mwabagoberera ennyo amawulire ne social media, yatuuse n'okubeera nti takyesiga b'amawulire abamu, nadda ku bloggers batandika basobole okubeera nga batambuza enjiri bamutaase. Police has failed. Akugamba nti omukyala abbye buli kimu akitwala, akikukusa akitwala Rwanda. The police has failed to rescue him. Bamukubako ko omutwe, omukazi yamukuba omutwe, era akulaga damage gye yafuna, you know. So ebintu bwe bityo bibaawo, n'ogamba yiyi ddala embeera eno bwe tulina okubeera bwe tuti. Nedda. So police, at least you can help. Basajja bangi bafacinga domestic violence ne bo tebafiibwako because basajja, oba ontegeera, bo tebafiibwako because basajja, yet beetaaga obuyambi okubeera nga banunulwa. Kati bangi tebamanyi lwakuba nti kati wava muno abaana be kati bali mu business bazirwaninga. Kati musajja watu yagattako trauma ey'okubeera nti omwana we oliwo muyafa, bw'agattako na biki ebitambula, mukazi kumubonyaabonya n'ebirala, mutuufu alabira ddala nga era ebitambula biraga nti oba oli awo abeerayo gy'ali ne bwongo bulinga obwanoba, but nti yali akoze establishment ennungi ennyo, factories bulungi nyezi nazikola bulungi, nti buli kampuni erina omuntu agirwaninga ate nga alina wa-reportinga. Nze nno sigenda kwera mpozi nga ate nsukkawo eno, mbaagaliza olunaku olulungi, obulamu bweyongera okubeera nga ate bukunyumira. Nze Sula Ssenyonga, mubeere bulungi, mweraba.